barakatuh. Abalungi atulaba tulamusizza nnyo. Mujwale gyonna gye mukoze olwaleero nze Habib Semakula wabeera budde ono programu yaffe enkolagana nebeera nga etuuseeko. Mu studio tuyine Sheikh Bazanya Nengo kukina okubeera nga tutambula naye okubeera tutuulira ebikwatagana ku nkolagana n'ebadde etya. Nga sinnabanjulira kikyazze nakyo olwaleero kasika musabe ababuuzeeko. Nkwaniriza era tukusaba obuuze kuba tulaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أمرونجي على وسلام تي يونجوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تمتين الله تبارك وتعالى نعمتين لغنا أمرونجي amajjufu mu bujjufu bwago muwanjagiro mulungi Allah subhanahu wa ta'ala asebye engera bye okusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe lubeerera okuwangaalira kutya Allah tabaraka wa ta'ala fahiya wasiyatullahi ilayna wa ila jami'i khalqihi. Ekyo nno mwana wattu kyekiraamo omulungi subhanahu wa ta'ala kyalamira nze naawe Allah kyalamira oli noono kyekiramu kyekimu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyalamira ebitonde bye byonna mu kutya Mukama amagezi bwe gasooka nga bannaffe bwe bagamba ekigambo ekyo kyaffe kituufu ddala mu kutya Mukama amagezi bwe gasooka. Qur'ani Allah atugamba nti fattaqullah wa yuallimukumullah, mutya Allah subhanahu wa ta'ala abawa okumanya, Allah bawa okutegeera, Allah bawa amagezi. So kigambo ekyo tukigumiza nti kituufu mu kutya Mukama amagezi mwe gasooka. Naam, tuyanza mukadde waffe Sheikh. Abalabi baffe abatulaba Sheikh asana tukubiriza kubeera nga obwongo waffe bwonna tubussa mu kutegeera Mungu waffe subhanahu wa ta'ala. Tunamutegeera ne bye tukola bijja kubanga bitambula bulungi. Ne boneefula mugezi afaanana atya naye nga Mungu tomutegedde biyinza okutambula bulungi. Omulimu gwaffe gwasembayo twatandika ku musomo okwatagana ku ebigendererwa ebikulu eby'eddiini Obusiraamu n'amateeka ge yassaawo. Nayogera ku nsonga bbiri ku mulimu gwe yakoonako. Yagamba Allah okutussaako amateeka g'Obusiraamu gano kubeera nti akuuma obwongo waffe tubeere nga 24 obwongo busaza bukola ebiriyo, n'ekirala n'okutukumira eddiini yaffe tubeere nga tutambula ku ddiini. Omuntu alina omutima ogw'eddiini era omulabe neeyisaaye n'enkola ye eba erimu okusaasira, okulumirwa ko n'ebirala. Ensonga ezo abalabi abalungi abasomesa basobola kukola ka review. Tubadde waliwo atalina ffe omundi ogwayita ng'olwalala atwegaseeko kati bw'atwegattako n'embikoonako bukoonyi ate byali bitya. Mbadde nkusaba mu kadeeka katono okole kasamale k'ebyo twayitamu ebibiri tunulumya ate tunuulire ebisatu ebyasigalayo. Naam, alhamdulillah. Twagamba nti sharia yaffe oba eddiini yaffe Obusiraamu, eddiini eno yajja ne sharia yaffe nga sharia eno laha maqasid, erina ebigendererwa. Lwaki Allah tabaraka wa ta'ala atuwadde sharia eno? Nga bwe tugamba nti buli muntu yenna alina kyabala nga asuubira okuba nga kijja kubaamu omugaso mu maaso, alina okuba nekyagenderedde. So sharia yaffe erina ebigendererwa byayo. Naye twagamba nti Obusiraamu ebigendererwa byabwo biri 5. Obusiraamu lwaki obeera Musiraamu? Obusiraamu bwagenderera ebintu 5 nga ebintu ebyo byankizo Omusiraamu talina kubizanyirako. Ekisookera ddala twagamba nti hifdhu ddiin, omuntu okukuuma eddiini ye. Netunyonnyola nnyo omulundi ogwaggwa omuntu omutya bw'alina okufaanana nga alina okuba n'eddiini mu nneeyisa ye, mu mpangaala ye, mu bigambo bye, mu buli kyonna Omusiraamu alina okuba nga wa ddiini. Tukinyonnyola nnyo omulundi ogwedde twakyogerako ebigambo bingi. So ne tugamba nti ekyokubiri hifdhul aqlu, okukuuma obwongo. Omusiraamu alina okuba nga ali soba 24/7. Era twagamba ensonga lwaki Obusiraamu bwagaana buli kyonna ekibikka obwongo. Obusiraamu bwagaana omwenge, bwagaana enjaga, byonna buli kyomanyi kibikka obwongo Obusiraamu bwakigaana, kubanga Omusiraamu alina kuba ng'ategeera 24/7. Essaawa 24 mu nnaku 7 Omusiraamu alina kuba ng'ategeera.
so awo omulundi oguwedde twatambulira nkakasa bwe twatambula naye yategeera ebintu ebyo nga bwe twabinyonnyola. Yesebo. Naam, kati bwe tumala okutunula ensonga ezo ebbiri Sheikh Bazanya Nengo, waasigala ensonga 3. Yesebo. Omulabe waffe yayagala okulaba nti shariya eno biki ebigenda ebirala ng'oggyeeko okukuuma obwongo n'okukuuma eddiini. Alhamdulillah. Ekyokusatu shariya yaffe kyeyajjanga kikuuma buti bibiri kiyitibwa hifdhu nnafs, okukuuma omwoyo gutya oba okukuuma emyoyo. Tegerekese kubanga abasiraamu tuwangaalira mu mbeera ey'obulamu obulungi. Tegerekese so si bwe musiraamu kweteeka mu mbeera egenda kumutta oba yekutta balala. Kibulanga ekyo kyajja mu Qur'ani mu aya empitirivu ddala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq. Tokkirizibwa gwe ng'omusiraamu okutta omwoyo gwonna. Allah bwe yagamba nti tokkirizibwa gutta illa bilhaqi, okuggyako nga gutuuse mu mbeera eguttisa. Ntegerekese. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatubuulira buti omuntu wakkirizibwa okuttibwa. Ntegerekese. Embeera ezikkirizibwa omusiraamu okuba nga attibwamu omuntu okuba nga attibwa, embeera ezo zabika ndoza biringanga 3. Yagamba sallallahu alaihi wasallam ekisookera ddala mufariqu lidiini. Yagamba nti athayyibu zaani, omusajja mukulu naye nasigala nga akyayenda, tavudde ku zambi lya butambuze. Omuntu oyo aba mubi mu society, buli agenda abeera ku baana b'abantu mu mbeera ez'enjawulo, ate nga kimu ku kyo yawasa omukyala alina. Siraamu nebuga nti oyo obubi bwe bugenda okuvaamu bungi, nekisinga okubeera ekirungi gyali aveewo kansa. Naam, aveewo. Naye okuvaawo kw'omuntu ono si nti buli gwolowooza nti mwenzi olina okumutta. Nakyo waliwo process mwe tuyita okakasa nti oyo asaana okuttibwa. Ntegerekese. Ekisookera ddala alina okuba nga ye yokir, akikkiriza ddala nakikoze. Aye tamala gekkiririza kayinza okuba muguwa ddalu. Ntegerekese. Maiz oli bwe yajja eri Nabi sallallahu alaihi wasallam naga nti ya Rasulallah, naye nze. Mutume n'akyuka n'atunula eri. N'akyuka n'amudda mu maaso naga nti ya Rasulallah, kyenkugamba nkitegeeza, naye nze. Mutume n'addamu n'akyuka n'atunula eri kati ya Rasulallah, naye nze. Mutume n'akyuka n'amuviira maaso paka yaga nti ya Rasulallah, kituufu naye nze, era nakoze bwenti ne bwenti ne bwenti. Tegerekese. Nti ya Rasulallah, nga bw'okwata akawuzi n'okayisa mu katuli k'empiso bwe nabadde n'omukyala atali wange. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'akakasa nti kituufu ono yekakasizzaako emirundi emeka? 4. Alina okukyogera ng'akitegeeza emirundi 4. Bwe yamala okugamba Nabbi n'akyuka sallallahu alaihi wasallam n'abuuza basahaba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum nti abihi junun, musajja mulamu muganda mwe muwangala naye ennaku zino mbali mulanga ategeera bulungi obwongo bulamu. Ati ya Rasulullah, omusajja mulamu bulungi talinko buzibu. Kwe kulagira n'agamba nti mumutwale akole ki? Mumutwale ateekebweko haddiye attibwe. Naam, attibwe kuba yali amaze okwekasaako emirundi 4 nga kyayogera akitegeeza. Naye nze. Tegerekese. Naye omuntu wayenda Allah asobola omusonyiwa. Era ekisinga okubeera ekirungi bw'okolanga ezambi eryo lyonna funa odda mu kasondako ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah omutegeeza ennakoze ezambi, Allah siriddira kusaba onsonyiwe. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Mazambi gonna Allah agakola ki? Agasonyiwa. Tegerekese. Idhan omuntu yenna bw'agwa mu zambi eyo neyenenya, Allah amusonyiwa. Era swahaba ono baali bamukuba amayinja yayagala okudduka. Yayagala okukola ki? Okudduka. Omu ku basahaba n'akwata eggumba nga ddene ku bungi n'alikasuka n'alikuba n'erimutega ebigere n'addamu n'agwa n'amukuba mpaka yebaamutta. Naye emukuba amayinja bwe yajja ewa Nabbi nga yeewaana nti ya Rasulallah, musajjawo abadde atamazeemu naye enkutte nemukuba eggumba n'addamu n'agwa. Nabbi n'amugamba obadde ki? Okubye waaki? Omanyi ki wabadde agenda kwenenya Allah amusonyiwe? Lwaki opapa? Lwaki omukubye? Lwaki? Ekitegeeza nti okwenenya kukulu nnyo. Ntegerekese. Buli muntu yenna ayinza okukkiriza nti ezambi yali alikozeeko
naye okudda eri Allah ne yeemenya n'amutegeeza nti mukama wange Allah nzikiriza zambi nalikola Allah nkusaba onsonyiwe siiba ngamba nnyo abantu nti Allahu arham biibadihi min al ummi biwaladiha Allah wakisa nnyo eri ebitonde okusinga maama yenna wabeera owekisa ku mwana gwazaala ithan Allah tumwetondere Allah mwetegefu okubanga atusonyiwa ekyokubiri okakasa omuntu ono nti asaana okukubwa amayinja okufa alina okuba nga ajjiddwako abajulizi abawera abana bwe baba tebaweze obujulizi obwo tetubutwala bwe basukkamu tekirina buzibu naye abaana balina okuba nga bakoze ki ate abaana bano si be balina okwereeta sorry abaana bano si ffe tulina obbanoonya be balina okwereeta so siggenewa nti aha jangu wamma naawe olabe naawe jangu Sheikh Habib olabe njagala tubeere bajulizi bana abantu bakakase nti twalabye gwe laba bibi ogende n'omulala jjalabe bibi agende n'omulala jjalabe bibi agende abantu bameka bana ate bajja ewa kaadhi sindi mumala kwekoonako nti ffenna tugende buli omu ajja lulwe Sheikh Habib bwajjanga tugaa nti Sheikh Habib ozze walabye eki ng'otunnyonnyola nti nze nalabye bwenti ne bwenti nga tugamba beeraawo tulinde omulala bwajja bw'aba tazze nga tukuba embooko 8 ez'okutemerera kubanga teribamuwako obujulizi teribamuwako obujulizi so bwajja n'otubuulira nga tulinda omulala we bwajja naye n'atubuulira nga tumugamba naawe dda wali ate mwenna mulina okuba nga mwalabye nga kyemwalabye kyekimu ogattagatta obujulizi bufaanagana webuba tebufaanagana mwenna nga tubakuba emigga egyokola ki ogyokutemerera owera abana naye nga buli omu aba obujulizi bulala kyanze munayina balengedde batudde abo babiri olinaga nti nze nabalabye bali bwe bati ne bwe bati nga byawukana nga mmwe tubakuba embooko 8 ez'okutemerera ntegerekisi wano wonna Allah alina kyagezaako tuyigiriza omusiraamu tobana lugambo okyolabye zambi lyoli wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwenenya ntegerekisi bwe kikakatako ng'omusiraamu ki omusiraamu ono okumuyita oyogereko naye byokola nga tebijja okola tebinyuma Allah yabigaana birimu akabi ABCD ekisinga okubeera ekirungi byewale naye Allah ajja kukusonyiwa mu mbeera efaanana bwetyo ithan omwoyo guno Allah subhanahu wa ta'ala nabanga yagukuuma mu mbeera eyo naye obujulizi obanga maze okuggumira bwonna nga tewaliwo kigambo omuntu ono shariya etukkiriza okubanga tumugjawo olw'obubi bw'ayinza okutuusa eri umma obwokubiri omuntu nga sse muntu munne omuntu nga sse muntu munne Allah kyatugaa nti walakum fil qisaasi hayaat mulina obulamu mu kuwoolera okw'ekika ekyo tegerekisa omuntu bwatta muntu munne naye takuvaawo kubanga omuntu ayinza okuba mutemu era ayinza okutta abantu omutima gwe gugguma n'amanya nti kya bulijjo kisinga okubeera ekirungi okutaasa abantu abalala ye kumukola ki kumugjawo ntegerekesa ekyokubiri mu kiswaso muno mukutta omuntu ono naye tumugjawo kirimu obulamu kitya kitemerekeza abantu boono ntegerekesa bwe mutaamutte bajja kusigala nga balina obukyayi ku muntu oli n'abantu be ti abaana bagundi oyo batta taata waffe abantu abo bakola bwe bati so bwe mumugjawo buli omuntu okola ki gumukkanaga nti alhamdulillah kasita naye yafa ntegerekesa so ekisinga okubeera ekirungi kwe kuba nti tutambulira mu mbeera efaanana bwetyo okuggyako omuntu singa atta omuntu mu mbeera etali ya bugenderevu omuntu assa omuntu mu mbeera etali yabuki obugenderevu abamateeka bayita manslaughter tamugenderedde abadde accident n'amutta abadde avuga motoka accident n'amutomera mu mbeera ey'obutanwa ntegerekesa so mu mbeera efaanana bwetyo oyo ye ekisinga okubeera ekirungi gyali kumusonyiwa ntegerekesa so omuntu asobola okutta muntu munne wakati mu butali bugenderevu naaba nga waguddewo embeera oluusi oli abadde akasuka jjinja lirimukuba mwana wattu ejja limukuba badde batagira n'amusindika badde bakayanamu awo n'amusindika tegenderedde n'ava ku kizimbe n'agwa tegerekesa so embeera ey'obutali bugenderevu ekisinga okubeera ekirungi kumanya nti buli muntu yenna asobya netumusonyiwa netutambula ithan okukuuma emyoyo gyaffe obulamu bwaffe kyabbeeyi siraamu bwakyesibako nnyo Allah kyatugamba nti wala taktulu nafsa allati harrama Allah teka kutandanga notta omwoyo gwonna okugjaku Allah gwe yakkiriza okubanga guttibwa ekyokubiri netugamba nti omufariqu lidiini omuntu singa ava mu busiraamu ani atalinga okubulumbagana tegerekese oli avudde mu busiraamu ani alinga okukola ki okubulumbagana naye obusiraamu butukkiriza okumugjawo tegerekese omuntu kasava nabanga yawukanye ku mugendo gwaffe ogw'obusiraamu
nafuuka wabulabe gye tuli idhan naktuluhu obusiraamu butukkiriza naffe okukola ki sigala ku bibyo eyo bogenze sigala yekotuveeko naye bwotandika ate okutulumbagana obusiraamu butukkiriza gwe tukugyewo oba ofuuse mubi mutegerekese idhan omuntu yenna alina okukuuma obulamu bwe nga bwa bbeeyi alina okwewala ebyo ebisatu nga betuboga nabbi muntu wabigwamu afe shariya etuta nti oyo abikoze netugoberera obukwakulizo oyo aba alina okutuviira ate nze bwe nyiiga nenejjawo ekyo obusiraamu bwakigaana obusiraamu bwakigaana mu hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man qatala nafsahu bihadidatin omuntu yenna bwe katanda neyetta nga yettisiza kyuma mudde musirika nekube muntu nenekuba oba nokwata kambe newefumita ntegerekese nenkwata mugu nabbi saa sallama yagamba nti fahadidatuhu ekyuma ekyo kyabeera kyakozesezza okuba nga yettisa allah tabaraka wataala agenda kizza mu jahannamu kibanga kyekibonerezo kaseera abe nga yefumita kaseera abe nga yefumita ntegerekese era omusiraamu bwali butugaana okubanga omusiraamu yenna yetuusaako obulabe obwekika ekifaanana bwe kityo waman sharaba samman omuntu asobola okunywa nga anywedde butwa yagamba sallallahu alaihi wasallam bwati wagenda ofaanana yawma alqiyama era ajja kuba obutwa obwo bumukosa bunyone bumukosa mu jahannam ali muliro naye nga kyekibonerezo allah tabaraka wataala kyakoze eki kyamuwadde ate nga agenda kubeera ku kibonerezo ekyo nti kharijan paka nga kyekibonerezo kyaliko lubeerera ntegerekese ekirala seeka tuganye okwetta nokirimu ebyo bekuuma mwoyo ate kiri kyoli okwesabira nti singa mungu anzijeewo nam nabi sallallahu alaihi wasallam yakyogera mu hadithi naga nti omu ku mmwe teyegombanga okufa naye bwalabanga obulamu buganye obulumi bwalimu alaba bususu obungi ntegerekese nga obulamu bwalimu bususu obungi tasaba busabye kumala gafa asaba edduwa naga nti allahumma allah wange omulungi inkana alhayata khairan li bwekibanga obulamu bwe bulungi gyendi mungu nkusaba ompe obulamu obulamu naye inkana alwafata khairan li bwekibanga okufa kwe kulungi gyendi allah akkiriza kabenga kekaseera ontwale allah ajali yange gisembeze ontwale kubanga oyinza okulowooza nti obulamu bwe bulungi gyoli naye nga si bulungi tegerekese nga si bulungi ekyokubiri oyinza okulowooza nti buno obulumi bwolimu bwe buzite nnyo naye nga obulumi obwo bwe bulungi gyoli gwolaga wazibu singa osigaddewo akaseera wandibadde weetereeza oluusi nga ne allah wamunyiiza olina bye wamukola nayeta obulumi buno allah ayisizeko ku bulumi okusangulako amazambigo kati gwosaba allah akutwale nga tagakusanguddeeko tegerekese so bw'ogumiikiriza buno obulumi ne buggwawo allah agenda okutwala nga wonna oli muwewufu tolina yadde ezambi eri allah subhanahu wataala so nabbi salama yatutegeeza nti omuntu yenna niwaba alwadde musujja obulwadde obwo obuzibu bwonna bwobaamu allah subhanahu wataala bwakozesa okubanga yukaffiru anka dhunub akuggyako amazambi go ntegerekese so bwotabeeranga mu mbeera eyo noonakuwala nnyo nooyongobala ate nze ffe twalyaki bwe mwalya naffe betulya ntegerekese naye mazambi go kuddayo raja rabbak allah ddayo omwetondere allah mutegeeze ensonga ate allah tomulimba omubulya nti allah nakola bwenti nebwenti nebwenti allah musaba onsaasire onzije mu kintu kino mboneredde tuli mukuuma mutima gundi esooka nga kimu kigendero kisooka abantu bawangalira mu nsi nga tulinamu ebigendererwa ngaebigendererwa ebimu byetaaga kwewaayo ngaokwewaayo okumu okulaba nti kuyinza kulimu eitha omwoyo gulekayo oba okomawo nagwo ndio njala kutaasa byabugagga bwange yinza okubanga biwa byabufuzi nenga nti ngenda gina nti temugenda awo tugende ekijja kijje njagala nzi kulabanga naffe tukola tuti singa allah aleeta nensigalayo mwe tugenderayo ndimu abo allah balibonereza kirimu ebigambo bibiri waliyo okwewaayo otagenda kufunamu ndio banga okwewaayo kwange njagala amaswali kyembadde njagala okunyonyola omuntu bwajja mu kwewaayo kwe ng'anoonyamu duniya ntegerekese oli najja mu byobufuzi nga biswalaha ye anoonya sente ntegerekese neyeewaayo mu mbeera eyo mukama wa mulabe bw'abazze amuwa akantu oyo tafunamu wabula omuntu bweyeewaayo mu neewaayo ennungi ntegerekese oli amulumbagana omuntu ayagala kulumbagana ayagala kutta
noga bismillah kan niwe ekijja kijje omuntu oyo afunamu kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man mata duna irdihi man mata duna malihi man mata duna nafsihi wa man mata duna irdihi wa man mata duna malihi fa huwa shahidun hadali akira omuntu bwalwanirira omwoyo gwe botetuulako no omuntu ayagala kutta nawe notuula noga kale kanzite olina okufa nga okola ki ng'olwana tegerekese nabbi kiyagaa nti umirtu an uqatila nnasa allah yandagira okulwanagana n'abantu bali eri tegerekese hatta yashhadu an la ilaha illallah paka nga bakkiriza nti allah tabaraka wataala ali atya hadithi yabamu bagyesembeza okugamba nti nabi sallama yatulagira okutta abatali basiraamu si kituufu nabbi yatulagira kubatta ddi yani yajja ku siga ya mufaala tegerekese singa nabo baba batandise okutulwanyisa singa bakulwanyisa uqatil bazze okunwanyisa nange mbaddize ntegerekese bagala kulwanyisa busiraamu bufeewo allah yandagira nange uqatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illa allah nange mbalwanyise paka nga bakkiriza allah subhanahu kiri kyalibadde umirtu an aywa naam umirtu an aqtula nnasa allah yandagira okutta abantu awo tetwandibuuzizza twandibadde tutta batte ne uqatil mufaala ntegeregeze balina okubanga nabo bazze okutta naawe obatte otavayonoga nti allah atulagira abantu abo notuka okuba banaibawo obutwa busiraamu siwaate bwafaanana Salam TV kooli program gyoliko nkolagana tojja kulumba muno mutwala kuba mufunyeyo butakkiriziganya busiraamu si bwate bwafaanagana singa otunyonyodde tuwummulamu katono tujja kudda tovaawo sigala naffe